Okola kyamanyi nnyo agyekuumiddeko PBS TV nga bulijjo. Nze Brian Pascal Sekitto muzzukulu wa Bengeye. Olunaku olwaleero mu pulogulaamu yaffe Kyogereko nga tuyingira omwaka guno ogwa 2026 tube nga tugutambuza tusuubira okuba nti nagwo gujja kutambula bulungi. Tusisinkanye omukadde ono nno omukyala atubuulidde nti obulamu bwe tebutambula bulungi kuva mu biseera eby'emabega, era atubuulidde embeera z'ayiseemu ne muwala we gwagamba nti yamweweererera okuva ku madaala ag'owansi oba ku mitendera egy'owansi mu by'obuyigirize n'amutuusa waggulu n'amalako, kyokka emirimu ne gibula okuba nti mirimu gya bulijjo n'egya gavumenti. Yasindikibwa mu ssomero ery'omu kyalo ng'afunye omulimu mu gavumenti, kyokka guno omulimu tegwamusanyusa okusinziira ku kifo yafuna omulimu ogwo. Ekisinga obukulu emirimu omwana wange namuweerera n'asoma n'amaliriza okusoma, aga Katonda ndayira nga ndi mukazi mukulu baamutwala Koboko mu ssomero lya gavumenti. Nze nnyini nensituka kubanga omwana wange nze namwererera, kitaawe yamundekera wa myaka 3 nentandika ne muyamba nesimusuulawo, era saddayo okuzaala mwana mulala. Ne mulwanirira ne musomesa ne mutuusa we mutuusizza n'amalako senior 4, naye bannange emirimu ne gimubula. Bamugamba nti oyina okgenda essomero lye bakuwadde erya gavumenti liri Koboko. Gy'abaasomesa. Naye nagenda nendowooza ne ngamba omwana wange gwe mwenyemonye naye ate musange nga akonzibye olw'obukyafu obuli eyo. Tewali toyi, tewali biki, obuyumba bwe buti omala kutamu okuyingira mu ssomero eddamba. Bannange ne mugamba vaayo oba tofunye mulimu mu gavumenti ayizulu. Omukyalo ono atubuulidde nti oluvannyuma lw'okuba nti omulimu muwala we gwe yali afunye ne gye yali agufunidde tegwali mulungi era tebyatambula bulungi, baafuna muzira kisa, era nga muzira kisa ono yabayamba okuba nti muwala we afuna ewalala omulimu nagwo ogutaatambula bulungi, era ng'atubuulidde embeera nga bwe yali omulimu ogwo muwala we gwe yafuna omulala. Naye Mukama n'annyamba neyafuna abazira kisa ne bamukwata ku mukono ne bamuntwalira ebweru, ate nga n'ebweru gye tuddukira naye waakubonaabona. Yabonaabona omwana wange n'alwala omugongo ng'asiimuula fulaati okuva ku fulaati ng'asiimuula fulaati 12. Omulundi gumu asitula ebidomola ebinankani baketi z'amazzi n'ayambuka waggulu amadaala n'asiimuula n'akkirira paka wansi ku fuloowa esembayo, nakyo ne kinkaabya amaziga, era n'abeerayo ng'abonaabona n'omugongo ne gukutuka. Ate olwo ne ntandika okukaaba amaziga. Omwana wange yandibadde mu bulungi, naye essaawa yatuuka Mukama n'amufujjako eddusu n'afuna abazira kisa abaali eyo ebweru, bamukwata ku mukono n'asoma ogwa security. Muwala n'asoma ogwa security ne bamuwa omulimu, naye ate bwe byatabuka bagamba ewammwe Uganda teri mirimu, ddayo genda pulezidenti wammwe yabakolera ettima. Gye yali agenze Bulaaya nga biganye, omukyalo ono atubuulidde nti muwala we yakomawo ku butaka ne yenyigira mu kulunda enkoko oba mu bulunzi bw'enkoko, newankubadde nga bizinesi buli omu agimanya oba ebyenfuna n'emirimu egy'enjawulo bitambula bulungi. Twagala atubuulire nga yenyigidde mu bulunzi bw'enkoko bitambudde bitya oba bitambula bitya, era atuuseewa olwaleero. Yayiiya n'alunda enkoko ze, masikini enkoko ze bankubidde olwaleero luno, era singa mbadde sikwagala nnyo Kyagulanyi nandibadde sijja singa kati omusujja gunnuma. Enkoko ze 150 zonna baaziwadde obutwa. Aga Katonda muggulu agawanga empanga z'abadde atunda, panga emu ng'agitunda emitwalo 5
mu 6 baziwadde obutwa zonna nezifo ne ziggwawo kubanga yawagira NUP. Embeera gye tutambuliramu nange nga mwendi tulina kukyusa bukulembeze. Embeera muwala w'omukyalo ono gy'alimu essaawa eno yennyamiza, era bw'oba ng'owuliriza bulungi okwatibwa ennaku n'omukwatirwako n'ekisa nti enkoko ze yabadde ataddewo nazo ow'ettima yavudde eri n'azitaataaganya era zaaluguzeemu obulamu, kitegeeza bizinensi eyo nayo yagootaanye. Ebbugumu ly'ebyobufuzi tukimanyi ffenna nti teritaataaganyizza mirimu gya mukyalo ono oba muwala wa mukyalo ono yekka, n'abantu abalala bangi mu bitundu eby'enjawulo gye bawangaalira ebyobufuzi biyingidde emirimu gyabwe ne bamaliriza nga emirimu gisaanyeewo ne batandika okubundabunda. Tusuubira nti era tusaba bannabyabufuzi nti singa mulaba abantu nga bano nga bafunye ebizibu ng'abadde nnyo muntu omukuwagira, kirungi nnyo n'okomawo n'obaako ky'omukolera okuba ng'okyusa obulamu bwe okuva mu mbeera eyo ey'okuba nti ali mu kubundabunda naye n'addawo n'abaako ne kyakola obulamu butambule. Tugenda kuba nga tweyongera okubawa omukyalo ono era nga tugenda kusinkana ne muwala we gwatubuulidde ali mu mbeera ey'okunyigirizibwa. Togivaako gyekumireko, yongera okutugoberera. Nze Brian Pascal Ssekitto, muzzukulu wa Benge, tuli Ssese mu Bizinga e Bujjumba oba mu Bujjumba constituency mwe tusanze omukyalo ono. PBS TV, straight to the world, kw'osinzidde okutulaba. Mbadde ne musajja wange Musa Mukisa nga yatudde ku kamera okubanga tufuna ekifaananyi ekirungi olwaleero gwe tutambudde naye okuva gye twatandikidde n'okutuusa essaawa eno. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, Mukama abankumire. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale.